Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi bulungi. Embeera eri etya okuva muzeeyi waffe we yatuva ku maaso? Alhamdulillah, embeera simbi era twebaza Mukama Katonda nga ye Katonda bw'agambye nti buli mwoyo oguliwo gwakomba kufa. Kwega ffenna abaliwo ekiseera kyaffe kijja kutuuka. Nti omuntu bw'agenda ffenna tunyolwa naye emirimu gyebanga script mu firimu eyiye eba eweddeko nodda eri ate n'olengera abalala. So that is it. Tulina kukkiriza bukkiriza ne tumanya nti kaddara Allah, Mungu ye bw'aba ayagadde ekiragiro kye kibeera bubeeziba ekintu ne kibeera. Kati ekyo kye yatuleetera kuba ne bwe wandigambye nti oba yandifudde muto era wandinyoleddwa, ne bwe wandigambye awangaala emyaka emirala era ekiseera kyandituuse. So ekyo tetukirinaako kigambo kyonna. Wange eriyo n'omuntu omu yatuuka ogamba malayika tulumawutu nti wandizeeyo nonnindako ne mugamba nzizeeyo. Naye ate n'agibuuza ate bw'onookoma era ogenda kunkima bw'oti nti bwennyini ntwala kati. So ffenna tulina kwetegekera kiseera ekyo nakumanya nti obulamu tubeera nabo nga Katonda abutuwadde okuva mu buto bwaffe we tuzaalibwa n'atufuuwamu omukka, ate era bw'anaaba asiimye ekiseera nga kituuse enjawulo buli omu agenda atya na mukululo ki gw'olese. Mu firimu eyo banaakumanyanga ki Mungu gye yatuteekamu mu nsi nti ffenna yatuteekamu n'agaa gwe genda ozannye paati eno oba genda mu nsi olondemu paati gy'onaazannya. Ganaaga nti paati ono yazannya ya mutemu, ono yazannya ki, then tutuuke ku minzaani bagambe nti gwe script wagyawukanako ti gwe wagiremerako oba watambula bwoti. Ate nga abantu be bajulizi maaso ga Mungu ti nga bwe yagamba nabbi nti antum shuhadaullah fil ardhi, nti mmwe bajulizi ba Mungu ku nsi. Bano abasigadde nti muwaako obujulizi nti yali yeeyisa bw'ati. N'okutujjukiza nti okufa just ssomo erifa abasigadde nga tuli balamu naye nga ffenna kya butonde ate kya butonde eky'obuwaze. Kubanga buli lunaku buli lw'ogenda okwebaka Mungu akuggyamu omwoyo era n'agukuddiza. Kwegamba kuteeka ku minzaani nti ontegedde nsobola okuguggyawo, then nakkangamu n'akuweereza nti olwaddemu nsobola okukyusa embeera, then n'akyusa n'embeera. Abadde alina ssente n'otuukako nga toyina, oba abadde talina n'ofuna tayimu ng'ate oziyina. Kaakati okwo kwe kukyusa embeera. N'akulaga nti mu buli kiseera nsobola okukyusa embeera emu n'engifuula endala. Ebiseera ebisinga bwe tulabira bannaffe tusinga balabira mu kaseera akazigizigi. Emikwano jjajja ensonga eyo gyogerako. Mbeebaza mwenna bannaddiini, mikwano gya Alhaji, abaasomako naye, benkola nabo, ababaka ba paalamenti, bannamawulire, mikwano gyange abalonzi, wabula ne mikwano gya Haji ng'omuntu, bamisibahuddiini, Mbuga, Supreme Mufti, abakulembeze b'amadiini gonna amalala, abakulembeze ab'ebyobufuzi n'abalala bonna, wabula ate ne mikwano gyaffe giri gy'oyogerako egigaa nti mikwano gya Alhaji ne mikwano gyaffe gy'otasobola kumenya nti ngimenyedde mu kitiibwa kino oba ekirala, nga naye omuntu Mungu amuwadde kya kitiibwa kugaa nti mwenna aboogeddwako wa ihsaani ila yawmuddiin, mwenna benjogeddeko wawujumula muli mikwano gyaffe, okuviira ddala ku yasima entaana paka eyateekako ettaka eryasembayo. Ab'eŋŋanda zange, baganda bange, basenga, bakoddomi baffe betuwa n'abatuwa, mwenna mwebale, bakojja ba Haji ne bakojja baffe naye ne bakitaffe bonna abaaliwo. Kwegamba abakuza abayogerwako mu kiraamu kya Alhaji, mwebale nnyo, mwebale ddala, muli banjawulo. Omwoyo gwa mugenzi Alhaji tusabe Katonda amunyumize ekisa byonna ebyamusobako. Natuvuddewo katono, munywanyi wo omuwulizaako Honorable Nsereko Sekirinya Muhammad. Mbadde ndudde.
ono nsonyiwa mbadde ndudde olw'ebizibu bye mbadde ndimu naye nsaba yonna gy'ali Allah amuwe shifa amusaasire amuteekeko omukono gwe ogw'okuwona ate era naye mulaajanira nti buli kaseera beera ku talkin beera ku kigambo la ilaha illallah muhammadu rasulullah tokita nti Allah yasinga okumanya Allah atugezesa mu ngeri nnyingi ffenna tulwala Allah akugezesa mu bulwadde ate eriyo omulwadde eyeewalula obwewaluzi nga yeewalula bw'ogenda ku Cancer Institute alina eriiso yavaamu naye ng'ate naye akyasinza Allah subhanahu wa ta'ala kati tova ku kyakusinza ffenna embeera eyo tujja kugituukamu tujja kugiyitamu inshallah so nsaba Allah amusaasire muganda waffe naye amusuuse n'abalala abaliwo bayongere okumuweereza edduwa naye nja kulaba engeri yonna gye nsobola okugezaako okumuwuliza inshallah. Muhammad Nsereko Honorable tukumanyi ng'omusajja asinga okwagala abayimbi mu ggwanga Uganda era obabeereddewo abasoboka updates za ceasefire ziri zitya because mwali ceasefire yali alina okutambula eggwanga lyonna naye abantu tebamanyi. I've not really followed up since but kyenawulirako baaliko bakapeeka recently era mbasabira nga mbawa amaanyi bagende mu maaso n'okutambuza performing art nga badda mu kiri ekya munywanyi waffe Kato yatuva ku maaso nti tetwetaaga kwera is one of the way to move on the message. Kigambibwa nti ceasefire sente zaleeta obuzibu mu baproducer mu bantu abamu ate abetutwala nga aba legends. I don't know. Babitegeerako? Not to that extent. Kubanze ekindeeta mu ceasefire is Kato. So for me the most important part is Kato's dream and holding the dream beyond. Kyekimpagiza n'abalala ab'emizannyo. Kato yaŋŋambanga nnyo ebintu bye naye nga muga ebintu ebyo sibitegeera because you invest a lot and you recoup very little. So ebyo mbadde sinnabiwa budde. I don't know much about that. Government yavaayo negamba nti egenda kuwa abayimbi biliyoni 13. Honorable gw'omu ku basajja abeddewo nnyo ku bayimbi era obaagala nnyo but kirabikanga abamu si basanyufu okuba nti gavumenti egenda kuwa abayimbi dano kukwata corporate negibawa ensonga eyo nezajjogerako kwegamba nga baani beetawangako kuba oyinza okunyiiga nti eno gavumenti ezze neewa abayimbi nga baani abatafunanga ku ssente za gavumenti kyeŋŋamba anti bo bagamba abayimbi abamu nti no ssente kyalika baziwadde bazikubidde kyekubirira nti bagenda ziwa anti kaka bwe bagamba nti bagenda gabula abazze ku mukolo gwe bw'otajja bagabula kyandibadde kituufu bwe kiri bagambye bagenda gabula abazze ku mukolo gwe toyinza kubanga oli mulungi nnyo kwagala ssente lwe zizze nga banno bwe bakuyita okwetaba mu nkuŋŋaana zaabwe tobaawo. For me one of course teziri bamala ezo zokka naye nabo okuyambibwako ng'abantu si kibi kuba nabo bagattako. Nze siyinza kunyiigira muntu afunye, it's not my nature. Nze sigejja mutima nti oli yafunye kuba riziki eri awo mu bbanga eyiyo tegenda kuwaba egende wa mulala haramu haramaini Mungu bw'aba yakuteerawo riziki yo. Nze era mu bantu b'oliyita omugaye nti owulira otya nga gundi yafunye asirimu ekyo kubanga omutima gwange mugagga mumativu. Yes oba oli yafunye alhamdulillah nange Mungu anteeketeekedde riziki eyange. Yes kakati nabo babadde bacontributing olaba abakozi abawummula ne baweebwa siwulirangako muyimbi awummula gwe baali bateekedde kyetuyina okugamba nti ng'omuyimbi bw'afunye n'omulala bw'aba afuna naye siyinza kunyiigira ono afunye oyo kitegeeza mu layini avuddemu. Ekijja okunnuma nti singa babadde baga nti abaakabawa zino ate bagenda bongera nga bano tebannafuna awo butali bwenkanya buba bukoze eki naye toyinza kuŋŋaa nti baawa bapromota olw'okuba tebaakola ojjukira mu covid ate n'ogaa nanyiize nnyo nti ate abayimbi nabo babawadde. Wabaawo just mutima gutayagaliza naye abayimbi balina ebiwayi babitereeze
batuule babigatte bagabane omugaati gwabwe. Minister of Gender yavayo ne kuba ebituli obukulembeze bw'abayimbi naddala abasula ku seri. Tewali buzibu abasula ku seri. Ebyo nze sijja kgenda mu ebyo ezo details. Issue gye gamba batuule bagatte obukulembeze waabwe abasula ekyaluwajjala abasula ku sereeni abasula yonna kababe nga basula mukono oba kababe omuyimbi ng'asula pakwaki naye afuneko kwaka akatono asobole okuteeka mu bizinensi yenze kye nandibadde ndowooza nti kye kyandibadde kikugerwako si kuliibwa bano bokka banene mu bayimbi bokka awula balowooze ne ku musajja atambula ne kasidi ne kaalubamu ate ekirala in future bakole kye tuyita ripple investment ekisobola okukuuma ssente ezo nga zipromotinga n'omuyimbi omutoototo mbuuza otya nti bwe tuinvestinga mu kye tuyita common user studios kiba kiyamba kubanga oli ne bw'aba tazifunye mu mpeke ate zisobola okumuyamba kakati awo tuvaawo tuyambe n'abali mu firimu and movie industry for sure kireetera ddala ssente tuyambe n'abali mu sports kubanga oyinza okubanga gavumenti eyinza obutaba employinga bonna naye nga bwe tubagatta ewamu ne tuinvestinga wisely bafunamu n'ogamba nti tulina regional studios ejjinja ng'eringa regional hub ey'okupromotinga upcoming nti ekisinga obbamenya ki nti ekitone ky'okuyiiya nkiyina naye siyina studio we ndicordingira ki that's it. Still kenso ekibuzo kyange kibadde nti Minister of Gender oba abakakiiko ka Minister of Gender baavaayo ne bacomplaininga nti gavumenti eteeka etya okusasulira omuyimbi asula ku seriini. No issue si gy'asula. Issue kuyamba muyimbi. Gwe bw'oba ozza okunnyamba tombuuza wa gye nsula. Kwa buli omu bw'aba azze n'ekizibu kitegeeza alina problem at that time. Self that tewaliyo tteeka ligamba nti toyinza kuyamba alina kizibu nga yali abaddeko obulungi. Kuba ssente ziyinza okubaawo leero enkya ne zitabaawo. That's okay. Kiri kyengezaako kujjamu n'okukuwa okuyamba nti tulowooze ne kuwona atandika ne CD. Naye bagamba nti abasinga okusula ku seriini be bayimbi abayinamu ku ssente. Si tokirinaako bwino kubanga gwe walabyeko ku ntemaatema osobola ojjimba. Abakakiiko ka Gender baleete bwino bagaye nti ono abadde asula ku sereeni tusasula biiruze. Ekyo kitegeerekeka nti kino si kituufu. Okitegeera nti si kyabwenkanya naye gwe nga tonnakijjayo nze toyinza kundeetera mu nteebereza. Kyogamba bali mu kuteebereza. Siri mu liigi ya nteebereza amusamuwanu gwowa facts nti ziizino gwe gamba nti ono oli ku TV bagamba nti Eddie Kenzo ani gwe gamba akakiiko ka Gender biiru ye eri mmeka kenziremu ekibuuzo kyange biiru ye bagamba izihiya Sserugambo nawulidde nti gundi yagaye kati gwe bagamba nti naawe osula mu Serena wanje wanje eyo gyoli walala alindako bwe bagamba nsulayo osulayo kati gwe confirming kati kyoba okola situka ogende wa Eddie Kenzo omugaye nti mukama wange nawulidde ti kino kiri bwe kiti akuluŋŋamye nagendayo nenjogera ne Eddie Kenzo ntukola interview n'agamba nti bosi be beeteekayo ku seriini abo bonna abakakiiko ka Gender abagamba abacomplaininga nti n'abayimbi basula ku seriini ate biiru ne bagikuba gavumenti bagende babuuze mukama waabwe exactly ate yakola nsobi kakati bwe basinga bazimisa appropriatinga ne basasulamu gye tuyita nga basasudde ssente ezo nga basasulamu for personal benefits auditor general ajja kuziauditinga zizijje mu kakiiko zibazaalire leenya oba public accounts committee ekirungi nti abatuula ku bukiiko obwo bwa opposition ng'oli amuyita ngambwa Mr. Walube tie watugamba nti zino ssente z'abayimbi tie naye ziizino mwazigulamu bijanjaalo. There is time for that. Owagira gavumenti okuba nti basasulira abayimbi sikiinaako buzibu. You see the problem gwe gy'oyina is gavumenti esasula buli kitaliiyo. Nze gavumenti kye nandisoose ogibanja kuziba binnya gwe mulimu gwange mu parliament. It's common user services. Bw'eba tesobodde naye nga gavumenti y'emu n'ekwata ssente
neziwa abayimbi nga bwe yaziwa bapromota ate toyinza kunsanga nti omutwe gumbaluka nti gundi yafunye kubanga gavumenti gwe gyoba oditinga gwe bweba oginyigidde olw'okuba abayimbye sente jimma akalulu jimma akalulu ogigambe priorities zaffe zaali zino mu manifesto watusuubiza kino wakiteeka wano gwe jimma akalulu ne bw'otaasanyuke kakati golowooza oyinza okubaawo ne weekuba empi nti bannange eno gavumenti enyizizza nnyo yasasudde tugeze omusajja eyagisapulayinga endokwa z'emmwanyi n'emuwa biliyoni 3 wesitresingira bwereere gwe jimme kalulu anti wiponi gy'oyina kalulu kakati gwoteekewo eyiyo gy'olowooza nti yejja okukola priorities zo naye siyinza kubeerawo mbunanyize nnyo nti abayimbi babawadde ssente ate oba namwe mugenda mu bivulu ne muzibawo gutosasula tike gwosiiba obiranga kati what makes you think your government tebalinamu interest naye abamu bagamba nti lwaki babawa petipeti money than ebyo kati kyojja okukola ojja kyaza pulezidenti wa Uganda omubuuze kuba kati yalina nnyini kitavu lwaki tobawa copyrights n'obawa kino kati nze gw'obuuzizza sikiyinaako maanyi ekisooka sinze yagabye ekyokubiri sinze azifuna. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.